Baagala baganda bange bannyinaze mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda olw'omukisa gw'atuwadde omunene okubeera nti tukomyewo nate tweyongera okuyiga ekyokuyiga kino ekikwata ku bannabbi obuli mu Zekkaliya essuula ey'omukaaga. Twayiga ekitundu ekyasooka ku bannabbi buno. Nzikiriza muganda wange ne mwannyinaze obubaka wabuwuliriza oba wabulaba, era nsaba Mukama ng'atusobozesa tusobole okugenda mu maaso n'ekitundu kino ekyokubiri. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Wabula nga tetunnagenda wala nnyo, tugenda kuwaayo okusaba kubanga omwoyo wa Mukama yasobola yekka kutuukiriza ebigambo bino. Katusabe. Katonda waffe omwagalwa ow'ekisa ekingi atuula mu butaggwaawo, twebaza nnyo nnyini obulamu bw'otuwadde, twebaza omukisa gw'otuwadde okujja mu maaso go okuyiga ekigambo ekyo. Twebaza olwa tekinologi oba amagezi aga sayansi ag'ekika ekyawaggulu g'oleese omulimu okusobola okutambula. W'omukisa Katonda waffe okuyiga kuno. Katonda waffe oggula amantu gaffe ag'okungulu ate ne munda. Ebigambo bino bye tuyiga byongere okuteekateeka Katonda waffe omwagalwa obulamu bwaffe, tuteekebweteekebwe Ayi Taata olw'obulokozi, tusaanyizibwe okusikira obwakabaka bwo. Zibula amaaso gaffe kannemu okwogera ebyange wabula ebibyo Mukama okuyita mu kuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omwagalwa muganda wange ne mwannyinaze, tuzze nga tuyiga ebigambo bino. Ebigambo bino twabiyiga ne tuyiga ebintu bingi. Twategeera bulungi kiki ensozi kye zitegeeza, ezo twaziraba, ensozi n'amakulu gaazo, era ne tulaba n'ekiwonvu ekiri wakati w'ensozi ebbiri. Twatunulako ne ku myaka gino gye tulaba nga buli mwaka n'ebyawandiikibwa. Tugamba waliyo ekyokuyiga ekitongole ekijja okujja nga kinnyonnyola butereevu ku myaka egyo tugitegeere mu bujjuvu. Naye twalaba emyaka buli mbalaasi we zajjira. Twalaba nti buli mbalaasi eyogerwako wano eyina ekigaali ky'esika. Embalaasi ekimu ekigaali ye kkanisa mu kiseera eky'omulembe ogwo. Twalaba nti embalaasi ezasooka z'embalaasi zino emmyufu, ne kuddako embalaasi enzirugavu, ne kuddako enjeru, ne kuddako zino eggaali lino eririko embalaasi ez'enjawulo, ng'ezimu tuziraba ng'ezimu za kikuusikuusi so ng'endala ziyitibwa ezitobeseemu obwoya obweru, naye ng'ezitobeseemu ze zaasooka okuvayo nga bwe tujja okulaba nga tutuuse ku kitundu ekyo. Bwe twakoma nga tuyiseeko embalaasi ez'omulundi ogumu, ng'ezo z'embalaasi eza lukunyu sinziira ku Bayibuli, oba embalaasi emmyufu. Twalaba nti embalaasi emmyufu bano baali abo abajulizi abattibwa mu kuyigganya okungi kwe twasomako, era ensonga lwaki n'olugendo tulaba nti lwakoma mu kkubo teruyina ludda gye lwakwata nti lugende, baatemwako butemwa. Twalaba nti embalaasi zino eza lukunyu oba emmyufu ziraga abajulizi abo abattibwa, era ne tulaba nti oluvannyuma lw'omusaalaba ekiseera ekyaddako awo kyali kya kkanisa eyafuna Pentekoote, lwe lusozi olusooka luno. Ne tulaba nti mu maaso waliyo ekkanisa egenda okubeera ekkanisa empanguzi, eyo nga lwe lusozi olwokubiri lwe tulindiridde. Era nga ffe twalaba nti ffe abaliwo mu kiseera kino tusemberedde nnyo kuba tuviirayo wano, tusemberedde nnyo ekiseera eky'olusozi luno olwokubiri oba eky'ekkanisa eno eyokubiri. Mu kiseera kino tugenda kweyongerayo muganda ne mwannyinaze mu kyokuyiga kyaffe kino, tugende tulabe ekitundu ekyokubiri wa Mukama wanaatusobozesa okukoma. Tugenda kutandikira ku mbalaasi enzirugavu, naye nga tetunnaba, tugenda kusooka tufune ekyokulowoozaako kino. Ebigambo bino tubirowoozeeko, bisangibwa mu kitabo ky'Omwoyo w'Obunnabbi ekiyitibwa Counsels to Writers and Editors, peegi ya 41. Tugenda soma paragulaafu esooka oba ekiba ekisooka n'ekyokubiri. Agamba Mukama atuyigiriza mu bigambo bino ng'agamba nti okweyongerayongera okunoonya ku lw'omusana ogusingako. Atugamba nti omuntu ne bw'abanga ng'agenze mu maaso kyenkanawa mu kutegeera, kaaleme yadde akaseera
yadde akaseera konna okulowooza nti tewaliwo bwetaavu bwakwongera kunoonyereza okwannamaddala okutasalako mu byawandiikibwa olw'okubeera ng'afunamu omusana ogusingako. Ng'abantu twayitibwa ssekinnoomu okubeera abayizi b'obunnabbi. Tulina okutunula ne enkaliriza tusobole okubeera nga twawula akatondo konna ak'omusana Katonda kajja okutuleetera. Tulina okukwatira ddala amazima agasookera ddala era okuyita mu kuyiga okwokusaba omusana ogusingako gusobola okufunibwa ogusobola okuleetebwa eri abalala. Bbayibuli yaffe eyokubiri egamba nti abantu ba Katonda bwe babeera mu mirembe era nga bamativu n'okumulisibwa kwe balina kaakano, tusobola okubeera abakakafu nti tajja kubasaasira. Kwagala kwe ng'agamba Katonda agamba nti kwagala kwe babeere ng'ebbanga lyonna beeyongerayongera okugenda mu maaso okusobola okufuna omusana ogweyongerako era ogweyongerayongera ebbanga lyonna ogubaakaayakanira. Erinnya lya Mukama lyebazibwa abaagalwa. Mukama wano atuyigiriza ekigambo ekikulu kye tuteekwa okwetegereza abaagalwa ng'abantu twayitibwa okubeera abayizi ab'obunnabbi. Tuteekeddwa okutunula okusobola okwawula akatondo konna ak'omusana Mukama kajja okutuleetera. Kitegeeza Mukama yamanya nti ajja kutuleetera omusana, n'olwekyo ye yenna alowooza nti teri musana mulala. Mwana wattu oba oyawukanye n'ebigambo bino. N'ekirala atugambye nti okuyita mu kuyiga okwokusaba omusana ogusingako ogutegerekeka obulungi gusobola okufunibwa ogusobola okuleetebwa mu maaso g'abalala. Ensonga lwaki tuli wano ku mukutu guno muganda wange era nga nkukubiriza osubscribinge olayikinge ate era ogabane n'abalala obubaka buno oba ne linki nabo basobole okwegattako ku mukutu guno tusobole okuyiga amazima gano ag'ekiseera. Atugambye nti abantu ba Katonda bwe babeera mu mirembe era nga bamativu n'okumulisibwa kwabwe kwe balina kaakano mu kiseera kino nti tusobola okuba abakakafu nti Mukama si wa kubasaasira. Ekino teri akyegomba, n'olwekyo tuveemu embeera y'obumativu, tuveemu embeera y'okumatira n'okumulisibwa kwe tulina, kubanga Mukama atugambye nti ebbanga lyonna ayagala tubeere nga tugenda mu maaso okweyongerayongera okubeera nga tufuna ever increasing light, omusana ogutakoma gweyongerayongera. Ebbanga lyonna guba gweyongerayongera omusana gw'amazima ga Mukama. Eryo ly'etteeka kwe gutambulira. N'olwekyo tweyongereyongere bulijjo okubeera abanjira okufa, tetulekerawo okunyomoola okuyiga obunnabbi, kubanga twayitibwa okubeera abayizi b'obunnabbi ate singa ekibinja naye ng'abantu ssekinnoomu. Tugenda kweyongerayo abaagalwa, naye tweyongereyo nga bwe tulowooza ku bigambo ebyo. Omuntu tagwana ne bw'aba mugezi kyenkana wa kuteekamu ndowooza mu bwongo bwe nti teriiyo bwetaavu bwonna ate bwakunoonya mu byawandiikibwa obutasalako okulaba nga tufuna omusana ogusingako. Y'ensonga lwaki okoowoolebwa muganda wange naawe mwannyinaze tusobole okubeera nga tuyiga ebigambo bino, twetegereza Bayibuli zaffe ate n'omwoyo w'obunnabbi ng'atumulisiza omusana mu bunnabbi buno obwa Zekkaliya 6. Embalaasi enzirugavu. Tuli ku mbalaasi enzirugavu leero we tutuuse. Embalaasi enzirugavu ze zino ze tulaba wano mu kasonda. Tezaavaayo bulungi naye ziri mu kasonda wano. Eggaali lino eryokubiri, eggaali lino ery'embalaasi enzirugavu lyasitukawo wakati wa 538 ne 1798. Bw'oneetegereza wakati wano okuva mu 538 okutuuka 1798 we wali emyaka 1206 ze tusomako mu Daniel 7:25. Ennaku zino 1206 oba emyaka 1206 obunnabbi wala buziyita ebiseera n'ekiseera ate n'ekitundu ky'ekiseera. Ekyo nga kitegeeza emyaka 3.5. Ebiseera gy'emyaka 2, ekiseera gwe mwaka gumu, ate ekitundu gy'emyezi 6, gy'emyaka 3.5. Muganda ye ne mwannyinaze bw'onoobala emyaka 3.5 ojja kufuna ennaku 2200
mu nkaaga. Mukama bwe bunnabbi bw'atulaga wano. Ekiseera kino tukimanyi abaagalwa nga kye kiseera ekyali ekya Dark Ages oba ekiseera eky'ekizikiza mu by'omwoyo oba mu by'eddiini. Tumanyi bulungi ekiseera ekyo nti kyalimu okuyigganya okungi ennyo wakati wa 538 okutuuka 1798. Olwo nno tukubye amabega embalaasi ezaasooka eza lukunyu mmyufu okuttibwa okwaliyo eno emabega. Tukubuuse ne tutuuka mu kiseera ekya Dark Ages eky'emyaka 2006. Ekiseera kino Mukama alaga nti embalaasi ze yatuma oba eggaali lye yatuma lyali likulemberwamu embalaasi enzirugavu. Naye lwaki Mukama bw'atyo bw'agamba? Tugenda kweyongerayo tulabe. Zino ze mbalaasi ze twogerako enzirugavu. Kansuubire nti eggaali tulirabye eryasitukawo wakati wa 538 ne 1798. Ze tugambye nti bw'obala ennaku eziri wano ensonga lwaki olaba waggulu wano nga tulagibwa emyaka 2006, emyaka gye tumanyi obulungi egy'ekizikiza. So nga bw'onooddayo emabega mu 508 n'obala ojja kulaba nga okutuuka mu mwaka gwa 1798 oba olina ennaku 2009 nazo ebyawandiikibwa bizoogerako mu Daniel 12:11. Ennaku ezo 2009 ziggwaayo mu 1798 so nga n'ennaku 2006 ziggwaayo mu 1798 ng'ovudde mu 538. Katweyongereyo. Bwe tusoma olunyiriri mu ssula eno ey'omukaaga olunyiriri olwokubiri, essula ey'omukaaga eya Zekkaliya lugamba nti ku ggaali ey'olubereberye kwaliko embalaasi za lukunyu, ezo twazirabye. Ne ku ggaali eryokubiri awo we tuli omwagalwa, Mukama agamba nti ne ku ggaali eryokubiri kwaliko embalaasi enzirugavu. Ku ggaali eryokubiri kwaliko embalaasi enzirugavu nga bwe tulabye. Omwagalwa, waliwo ebintu bye tulina okwetegereza. Ekiddugavu kabonero ak'obuddu. Kabonero ak'obuddu nga bwe tumanyi obulungi, ekintu ekiddugavu kiraga buddu era kiraga kizikiza. Kizikiza kiwano maze okunnyonnyola ku kyati nti embalaasi zino tuzisanga nga ziriwo wakati w'omwaka 538 ne 1798 nga kye kiseera kyennyini ekyalimu ekizikiza. Kitegeeza kyali kiseera kyennyini eky'ekizikiza eky'ebyomwoyo. Y'ensonga lwaki Mukama yasiiga obunnabbi buno ng'agamba nti embalaasi ze yatuma abaweereza be yatuma mu kiseera ekyo baali mu biddugavu oba balagibwa ng'embalaasi enzirugavu. Baali mu buddu si buddu obw'okutwalibwa okukola emirimu, naye obuddu obw'ebyomwoyo. Mu kiseera ekyo tukimanyi bulungi muganda we ne mwannyinaze ekyamazima nti ekiseera ekyo ekyagoberera ekiseera eky'okuttibwa oba eky'abajulizi kye twamala eky'embalaasi emmyufu kyagobererwa Dark Ages oba ekiseera eky'ekizikiza mu by'eddiini wakati w'emyaka gye tulabye 538 paka 1798 eddi. N'olwekyo embalaasi zino enzirugavu Mukama atulaga abaweereza be abaakola omulimu mu kiseera ekyo ekyaliwo wakati wa 538 paka 1798 eddi. Awo we balagibwa ng'abaweereza ba Mukama abaagenda nga mbalaasi enzirugavu. Ekkanisa ya Katonda mu kiseera ekyo yali wansi w'obuddu obw'obufuzi obw'obwa paapa nga bwe tumanyi obulungi abayizi b'ebyawandiikibwa. N'olwekyo embalaasi ezoogerwako ze zino eza Mukama ze yatuma wakati w'emyaka, era lino ly'ekkubo mwe zaatambulira ne zigenda mu nsi eno. Ensi gye zaagenda tujja gyeyongera gisomeko, naye nsi North Country, nsi ya bukiikakkono, okusinziira ku bunnabbi wa Zekkaliya bwe tuli mu kuyiga. Eyo gye zaagenda embalaasi enzirugavu. N'olwekyo baweereza ki bano? Be baweereza Mukama mu biseera ebya Dark Ages be baakwata eno. N'olwekyo gye baagenda abantu abo baweereza Katonda gye baali babuulira enjiri, gye baakoleranga omulimu, tujja kulaba nga Mukama alaga nti y'ensi eyitibwa ey'obukiikakkono, y'ensi eyitibwa ekiseera oba ekifo ekiyitibwa eky'obukiikakkono. Mu lulimi olulala ekifo ekiyitibwa Babulooni.
Babuloni eyitibwa ensi y'obukiikakkono. Tugenda kwetegereza obujulizi obwo gye bujjako katono. Ensi y'obukiikakkono bw'otagiyita nsi ya bukiikakkono osobola ogiyita Babuloni. Embalaasi zino enzirugavu eyo gye zaagenda nga zikola omulimu. Tujja kweyongera tukitegeere. Katweyongereyo. Embalaasi enzirugavu tetugenda kuzirwako muganda ne mwannyinaze, bwetyo tugenda genda butereevu ku mbalaasi ezaddako, era embalaasi ezaddako si ndala wabula embalaasi ezaddako ze mbalaasi zino ze tulaba eziva emabega wa zino nga ze mbalaasi enjeru. Embalaasi enjeru zaasitukawo wakati wa 1798 okutuuka 1849 wakati awo we zaakolera. Mu mwaka gwa 1849 bw'ova mu 58 okutuuka 1849 tuba tutuuse ku myaka egyogerwako mu bonnabbi mu Daniel 12:12 nga Mukama alaga nti abaliwo abatuuse ku myaka egyo balina omukisa oba baweereddwa omukisa emyaka 1335 egy'obunnabbi. Abatuuse ku myaka egyo nti baweereddwa omukisa. Emyaka egyo giggwaayo mu 1849. N'olwekyo muganda ye ne mwannyinaze, omuntu yenna aliwo mu maaso ga 1849 Mukama yakyogerako mu bunnabbi bwa Daniel 12:12 nti aweereddwa omukisa. N'olwekyo gwe nange tulina omukisa muganda ye ne mwannyinaze, tuli mu kiseera eky'omukisa ng'emyaka 1335 gyaggwaako. N'olwekyo kino nakyo tukitegeere mu kyokuyiga kino nti ekiseera kye tulimu tuli mu kiseera eky'omukisa. N'olwekyo embalaasi zino zaasitukawo wakati wa 1798 ne 1844. Embalaasi ezo ezaasitukawo Mukama agamba nti mbalaasi njeru, era azoogerako bw'ati mu nnyinyi olwokusatu olwa Zekkaliya. Mu nnyinyi olwokusatu olwa Zekkaliya essuula y'omukaaga agamba nti ne ku ggaali eryokusatu kwaliko embalaasi enjeru. Eggaali eryokusatu n'olwekyo kwaliko embalaasi enjeru. Ne mu nnyinyi luli eri olwokubiri twasembyeyo nga tulaba nti zaali nzirugavu. Ku ggaali eryokusatu kwaliko embalaasi enjeru. N'olwekyo embalaasi enjeru zaali ku ggaali lino eryokusatu, era Mukama atulaga nti zino embalaasi enjeru zaavaayo okugoberera enzirugavu. Enjeru zaagoberera enzirugavu nga kitegeeza nti enzirugavu gye zaagenda n'enjeru gye zaakwata. Y'ensonga lwaki tulaba wano embalaasi enjeru n'eggaali yaazo ng'esikibwa ng'egenda mu nsi ey'obukiikakkono, enzirugavu gye zaagenda. Kuba Bayibuli egamba nti n'enjeru zaavaayo ennyuma waazo, ennyuma wa zino enzirugavu. Katweyongereyo. Ekyeru kitegeeza ki? Tumaze okulaba nti ekiddugavu mu bunnabbi, ekiddugavu nga bwe tumanyi obulungi kabonero aka bondage oba obuddu. Ne tulaba nti buddu ki? Obuddu bwali buddu obw'ebyomwoyo. N'olwekyo Mukama ataddako okulaga nti obuddu obw'ebyomwoyo bwe bwavaawo waddawo ekyeru. Ekyeru waddawo abaweereza be naye ng'abalaga ng'embalaasi enjeru. Abaagalwa tukimanyi bulungi, langi enjeru etegeeza eddembe, etegeeza okuteebwa. N'olwekyo kye tuba twetegereza wano olw'okubeera nti ekyeru kye kintu ekikontana oba kyoyinza oyita opposite, opposite n'ekiddugavu, ako kabonero akalaga eddembe, nti embalaasi zino enjeru zaalaga ekkanisa ey'eddembe eyaddako oluvannyuma lw'ekiseera eky'ekizikiza eky'ebyomwoyo, waddawo ekiseera eky'eddembe wakati wa 1798. Tumanyi nti mu 1798 obufuzi obwo obwali bubonyaabonya abantu ba Katonda, obwali buleese obufuzi obw'obuddu mu by'omwoyo mu ddiini ng'abantu tebalina ddembe. 1798 tukimanyi bulungi nti wabaawo entikko ey'ekiwundu, si kiwundu mu mwaka ogwo naye entikko yaakyo bwe yalabirwa, era obufuzi buno obw'obwa paapa obwayigganyanga abantu ba Katonda mu kiseera ekyo bwakka amaanyi gaabo. Entikko bwali okukka kwatandika mabega naye entikko yalabika mu 1798 olw'obuweereza bw'omuweereza wa Mukama Martin Luther. N'olwekyo mu kiseera ekyo Mukama alaga nti abaweereza be yazzaako zaali mbalaasi enjeru. N'olwekyo abaweereza abaddako mu kiseera ekyo baaliwo mulembe ogw'eddembe ery'eddiini wakati wa 1798 okutuuka 1849 kyali kiseera eky'eddembe ly'eddiini okwawukanako n'ekyaliwo emabega.
Wano nno tumanyi bulungi omugendo ki ogwabeerawo gw'abantu ba Mukama, omugendo ogwabeerawo mu kiseera ekyo nga bwe tumanyi obulungi abayizi b'ebyawandiikibwa n'ebyafaayo si mugendo mulala wabula gwe mugendo gwa William Miller wakati w'omwaka 1831 okutuuka mu 1844 omugendo ogwasituka awo gwe mugendo gwa William Miller. Omugendo gwa William Miller Mukama gwatulaga wano ng'embalaasi enjeru ezaagoberera ddaka Aegis bw'emala okuggwaako mu 1798 Mukama abaweereza bwe yaddako situlawo wakati w'emyaka nga 1831 okutuuka 1844 yali William Miller. N'olwekyo William Miller oba ekkanisa gye tuyita eya Philadelphia y'ekkanisa eyogerwako wano ng'ekkanisa enjeru oba embalaasi enjeru eyaliwo mu kiseera eky'eddembe ery'ebyomwoyo, eddembe ery'ebyeddiini nga buli muntu asobola okusinza okwawukanako n'ekiseera ekyekizikiza ekyali kibaddewo ku mbalaasi zino ezaali enzirugavu. Kansubire muganda ye ne mwannyinaze nti tuli wamu. Katunoonye ku bujulizi bwe tusoma mu Great Controversy page 401 tulabe ddala obanga ddala omwoyo w'obunnabbi atukakasa nti ekiseera ekyo kyali kiseera eky'enjawulo ddala ddala ekituukiriza obunnabbi buno obw'embalaasi okubeera nti zoogerwako nti zaali mbalaasi enjeru. Katwetegereze tulabe obujulizi bwakyo. Mu Great Controversy page 401 agamba nti mu migendo gyonna egy'amaanyi egy'eddiini okuva mu nnaku z'abatume tewaliwo n'ogumu ogwali gubadde nga tegulimu butatuukirira bw'abantu nankwe za Setaani okusinga ogwo ogwaliwo mu Ottoman owa 1849. Twetegereza ebigambo bino nti mu migendo gyonna egy'eddiini egyali gibaddewo egy'amaanyi okuviira ddala mu nnaku z'abatume tewaliiwo gwali gubaddewo nga teguliimu butatuukirira bw'abantu nankwe za mulabe okusinga ogwo ogwa Ottoman 1849. Tumanyi bulungi nti omugendo guno gwayogerako ogwaliwo mu Ottoman season mu 1849 ayogera ku mugendo guno gwa William Miller bwe yalangirira enjiri ti Mukama waffe akomawo abantu ne bakuŋŋaana okumulindirira nga batunze ebyabwe. Omugendo ogwo ogwaliwo mu kiseera ekyo gwayogerako omwoyo w'obunnabbi wano nti gwo gwali mu butuufu ng'obutatuukirira bw'abantu tebuliimu n'enkwe z'omulabe nga ziggaliddwa ebweru ti tewali mugendo okuva mu nnaku z'abatume gwali gufaananye ogwo. Agamba nti era ne kaakano oluvannyuma lw'okuyitawo emyaka emingi abo bonna abaagabanako ku mugendo ogwo era abaayimirira nga banywevu nga bayimiridde ku mazima era bakyawulira embeera ey'obutukuvu obw'omulimu ogwo ogw'omukisa era bawa obujulirwa ti mu butuufu gwali gwa Mukama. N'olwekyo omwoyo w'obunnabbi wano atukakasa nti kyali kyanjawulo nnyo, omulimu ogwaliwo gwali gwa njawulo nnyo. Mukama kyava alaga akabonero nti zino zaali mbalaasi enjeru. Ate era tumanye abaagalwa nti ekyeru kiraga obutuukirivu, ekyeru kiraga obutuukirivu, kabonero akalaga obutukuvu oba obutuukirivu. N'olwekyo omugendo guno ogw'aba Millerites oba aba-Advent abakuma olunaku olubereberye First Day Advent Movement gwatwalibwa okubeera nti yali kkanisa ennongoofu. N'olwekyo kyebava bayitibwa embalaasi enjeru. Tujja kusomako ku mugendo guno tugusomeko oba tusome ku kkanisa eno eya Philadelphia. Tugenda kugisomako mu kubikkulirwa essuula ey'okusatu okuva ku nnyiriri olw'omusanvu. Kubikkulirwa 3 tugenda kuva ku nnyiriri lwa 7. Twetegereze bulungi Bayibuli kyeyogera ku mugendo guno ogwa William Miller oba ekkanisa eno eya Philadelphia. Essuula eno ey'okusatu olunyiriri olw'omusanvu tugenda kusoma, tetujja kusoma lw'omusanvu lwokka ne tugenda kukkirako ddala wansi twetuulire Mukama kyayogera ku mugendo guno. Bw'oba ovudde ku nnyiriri olw'omusanvu agamba era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Philadelphia wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu ow'amazima alina ekisumuluzo kya Dawudi aggulawo so tewali muntu aliggalawo, aggalawo so tewali muntu aggulawo, nti mmanyi ebikolwa byo. Laba nateeka
mu maaso go oluggi oluguddwawo omuntu yenna lw'atayinza kuggalawo, ng'olina amaanyi matono n'okwata ekigambo kyange, so teweegaana linnya lyange. Tuwulire ebigambo bino Mukama byali mu kwogera ku kkanisa eno eya Philadelphia, tulabe oba mulimu ekinenya kyonna. Laba, ŋŋamba ab'omu kkuŋŋaaniro lya Setaani abeeyita Abayudaaya so si bo naye balimba. Laba ndibaleeta okujja okusinza mu maaso g'ebigere byo, era ndibamanyisa nga nakwagala. Kubanga weekuuma ekigambo eky'okugumiikiriza kwange, era nange ndikukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi zonna, okukema abo abatuula ku nsi. Njija mangu, nyweza ky'olina omuntu yenna aleme okutwala engule yo. Awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange, so talifuluma nate bweru. Nange ndiwandiika ku ye erinnya lya Katonda wange n'erinnya ly'ekibuga, agamba nti n'erinnya ly'ekibuga kya Katonda wange, Yerusaalemi ekiggya ekikka okuva mu ggulu eri Katonda wange, n'erinnya lyange eriggya. Alina okutwawulira omwoyo kyagamba ekkanisa. Tusome ne tutuuka ku linnya olw'13. Okwetegereza ebigambo Mukama by'ayogera ku kkanisa eno eya Philadelphia, nga mu butuufu tewali kkanisa ndala eyogerwako bigambo ebyo. Ekkanisa endala zaaliko ekinenyezebwa, eno yawaanibwa. N'olwekyo embalaasi eziyitibwa embalaasi enjeru bo baalina obutukuvu n'omwoyo w'obunnabbi, nga bw'atugambye nti okuva mu butuufu mu nnaku z'abatume, okuva mu nnaku ezo zetwakuba amabega nga tuzirabye mu lusozi, ate ntuziraba ne ku mbalaasi ezaddako awo emyufu. Naye Mukama atugambye nti tewabangawo mu statement gwe twasomye mabegako mugendo gwali gubadde nga tegulimu butatuukirira bw'abantu, era nga gwebalamye enkwe z'omulabe ng'ogwo ogwaliwo mu Otomuno owa 1844. Ebigambo ebyo tetubyerabira, bino bikwataganya ddala ne byetusomye mu Bayibuli, kubanga tulabye nga Mukama asemba ekkanisa era ng'ewaanibwa olw'ekyo kye yalina okwagala okwabooluganda n'ebirala, nga yeekuuma ekigambo kya Mukama nga bwe kyali. N'olwekyo embalaasi ezo enjeru muganda ne mwannyinaze. N'olwekyo omugendo gwa Mira ne banne oba First Adventist bayitibwa First Adventist kubanga baakuumanga olunaku olw'olubereberye mu nnaku 7. Bo tebaakuumanga Ssabbiiti mu kiseera ekyo. Oluvannyuma lw'ekiseera kiri ekyekizikiza, waliwo okubuzaabuzibwa n'okukyusibwa okw'ebiro. Era Ssabbiiti ya Katonda bw'etyo n'ebikkibwako omulabe ng'ataddewo eyiye. Naye Millerites bayitibwa First Adventist kubanga baali balindirira okujja kwa Kristo omulundi ogwokubiri, naye nga Ssabbiiti baali tebagimanyi mu kiseera ekyo. Ekkanisa eya Philadelphia era nga n'ekigambo ekyo kitegeeza okwagala kw'abooluganda. Yali kkanisa ejjudde okwagala kw'abooluganda, bo tebaaliko kinenyezebwa. Ekyo kiraga nti omugendo gwa Mira gwe gulagibwa n'embalaasi enjeru. Embalaasi zino n'olwekyo enjeru omwagalwa tuzitegedde bulungi nti guno mugendo gwa William Mira Mukama gw'asiize wano ng'agutulaga nti gwe mugendo gwasituka wakati w'emyaka w'ekiseera ekyekizikiza nga kikomye 1798 okutuuka 1844. N'olwekyo no William Mira ne banne abajjukira ekyokuyiga kye twasembayo okuyiga, kye twayigako era mu bunnabbi obwasooka obukwata ku ssaawa ey'e11, twalaba nti William Mira ayogerwako nga gwe mugendo ogwajja ku ssaawa 6, gwe gwajja ku ssaawa 6 ne bayitibwa abakozi ab'essaawa ey'omukaaga abo, nga era twalaba nti nabo baali Baadiventi. Y'ensonga lwaki Bayibuli yakitulaga mu kyokuyiga ekyo tetwerabira ng'agamba nti yafuluma essaawa nga ziri 6 era n'9 n'akola bw'atyo, ako tetukeerabira. Twakalaba era bwe bunnabbi bwe bumu Mukama bw'ali mu kutuyigiriza wano ng'alaga nti omugendo ogwasituka wakati wa 1798 kutuuka 1844 yali William Mira ne banne. Ekkanisa eyo yasitukawo Mukama agiragira mu kkala
enjeru katweyongereyo. Katweyongereyo. Wa gye baagenda bw'osoma ojja kulaba nga bayibuli bw'ogisoma atulaga Mukama nti embalaasi zino gye zaagenda mu nsi ey'obukiikakkono, naye ekyo nakyo kirina amakulu gaakyo ge njagala tutunuleko. Omwagalwa awuliriza bw'alaba ebyokuyiga bino mu kiseera kino, lwaki Mukama agamba nti baagenda mu nsi ey'obukiika obwakkono. Ekigambo ekyo katusooke nakyo tukisomeko. Lwaki Mukama agamba nti zaagenda mu nsi ey'obukiika obwakkono? Agamba mu lunya olw'omukaaga, katusooke tulusome kubanga olunya olw'omukaaga lwe lutulaga wa gye ziraga. Agamba nti eririko embalaasi enzirugavu livuddeyo okugenda mu nsi ey'obukiika obwakkono. Oza tuwulira, mu nsi ey'obukiika obwakkono, n'enjeru zaavaayo ennyuma waazo. N'enjeru zaavaayo ennyuma waazo. Lunyiri lwa mukaaga lwe lufunnyonnyodde ebigambo ebyo nti enzirugavu zaagenda mu nsi ey'obukiika obwakkono. Yeeno gye nabalazeeko gye twatandikidde zino zaagenda mu nsi ey'obukiika obwakkono. Ensonga lwaki tulabawo ekigambo the North Country, ensi ey'obukiika obwakkono gye zaagenda. N'atubuulira nti n'enjeru zaavaayo ennyuma waazo, kitegeeza n'enjeru zaagenda mu nsi ey'obukiika obwakkono. Naye lwaki ddala Mukama agamba nti ate ekkanisa eno yagenda mu nsi eya bukiikakkono, oba n'ekkanisa eno nti yagenda mu nsi ey'obukiikakkono? Lwaki bwe kityo bwe kiri? Katwetegereze. Tugenda kwetegereza okuva mu kyawandiikibwa ekisangibwa mu Ezeekeeri essuula eno eya 26 olunyiriri olw'omusanvu. Ezeekeeri 26 tugenda kusoma olunyiriri lwa 7. 26 olunyiriri olw'omusanvu, Mukama agamba bw'ati. Ezeekeeri 26 olw'omusanvu lugamba bwe luti. Lugamba nti kubanga Mukama Katonda bw'ayogera bw'ati nti laba ndireeta ku Ttuulo Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni, kabaka wa bakabaka, okuva obukiika obwakkono, ng'alina embalaasi n'amagaali n'abeebagadde embalaasi n'ekibiina n'abantu bangi. Kanduddemu kubanga Mukama Katonda bw'ayogera bw'ati. Nsoma Ezeekeeri essuula eya 26 olunyiriri lwa 7. Kubanga Mukama Katonda bw'ayogera bw'ati nti laba ndireeta ku Ttuulo Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni, kabaka wa bakabaka, okuva ebukiika obwakkono. N'olwekyo Nebukadduneeza ayitibwa kabaka wa bakabaka okuva obukiika obwakkono. Nebukadduneeza ayitiddwa kabaka wa bakabaka okuva obukiika obwakkono. Yasuubiza okumuleetako Ttuulo. N'olwekyo Nebukadduneeza wano ayogerwako nga kabaka wa bakabaka, yasuubiza Mukama omuleetera Ttuulo. Naye kye twagala wano ekikulu kye tunoonyaayo nti Nebukadduneeza kabaka wa Babulooni ayitiddwa kabaka wa bakabaka okuva obukiika obwakkono. Nebukadduneeza yali ava wa? Nebukadduneeza tumanyi bulungi nti gye yali ava mu nsi eyitibwa Babulooni. Sinzira ku kyawandiikibwa kino, Nebukadduneeza ensi gye yali avaamu ye Babulooni, era tumanyi ng'abayizi b'ebyafaayo, tumanyi ebyafaayo ebyo nti Nebukadduneeza ye yali kabaka w'e Babulooni, Mukama gwe yalagirako amaanyi ge. Wano atugambye nti kabaka oyo ayogerwako nga kabaka wa bakabaka okuva obukiika obwakkono. N'olwekyo Nebukadduneeza bw'aba ng'ayitibwa kabaka okuva obukiika obwakkono, y'ensonga lwaki bw'agamba embalaasi zino enzirugavu nti zaagenda mu nsi ey'obukiika obwakkono. Tulabawo ekigambo nti Babulooni, kyategeeza nti zaagenda e Babulooni gye zaagenda okubuulira. Ekkanisa ya Katonda eyasitukawo mu kiseera eky'ekizikiza gye yagenda okubuulira enjiri yeeyitibwa Babulooni. Era ne William Miller bwe yajja n'omugendo gwe, era naye eyo gye yagenda n'abuulira enjiri yeeyitibwa Babulooni. Kyekifo ekiyitibwa Babulooni, oba leero bw'oba oyagala okutegeera ekiyitibwa Babulooni kyekyo.
Ekyokuyiga kyaffe ekimu ku byokuyiga bye tulina ku mukutu guno kyatunnyonnyola Babulooni kye ki olwaleero n'obulimba obusaasaana leero obuyigiriza nti ekkanisa ya Seventh Day Adventist nti Babulooni yafuuka Babulooni era mwana wattu n'abamu nga bayitayo abantu. Twalaba obulimba bw'ebigambo ebyo, ekyokuyiga kwekiri osobola okubeera ng'okigoberera n'okiwulira. Naye ne wano Mukama atuyigiriza amazima ago. Mujjukire nti tuli ku mugendo gwa William Miller, tetunnatuuka ku Seventh Day Adventist. Seventh Day eri maaso ku ggaali lino lye tulaba lye tujja okusembyayo mu kyokuyiga mu kitundu kyaffe ekisembayo mu kyokuyiga kino. Tetunnatuukayo naye atugambye nti embalaasi ezaagenda e Babulooni ze zino enzirugavu ate n'enjeru zaazigoberera. Ne tutegeera n'ensonga lwaki, kubanga ensi ey'obukiikakkono bw'otagiyita bukiikakkono ogiyita Babulooni. Embalaasi enzirugavu abaweereza ba Mukama mu Dark Ages gye baagendanga ne babuulira enjiri. Mukama wano atuyigiriza nti eyo wayitibwa Babulooni. William Miller gye yagenda n'abuulira enjiri ng'ayita abantu, eyo wayitibwa Babulooni. Tukimanyi bulungi nti Seventh Day Adventist Church mu kiseera kino yali tebangawo, n'olwekyo si Babulooni. Sigamba nti William Miller yabuuliranga mu Seventh Day Adventist ng'ayitayo abantu bamwegatteko, nedda. Sigamba nti mu Dark Ages ti abaweereza ba Mukama baabuuliranga nga babuulira mu Seventh Day Adventist ti abantu baveeyo babeegatteko, nedda. Seventh Day Adventist Church yali tebangawo, n'olwekyo obulimba obw'enkukunala omuntu okuddira Seventh Day Adventist nayo n'aginyiga mu Babulooni tekisoboka era tekirisoboka. Yo Mukama agyogerako byayo okusinziira ku bunnabbi buno nga bwe tujja okweyongera okubulaba mu kitundu ekinaddako. N'olwekyo ogenda mu nsi ey'obukiikakkono, Mukama wano atuyigiriza nti baagenda ne babuulira obubaka bwe baabuulira nga babuulira eyo mu Babulooni. Ensi ey'obukiikakkono kigambo ekitegeeza Babulooni, naye okuva bwe kiri nti mujjukire abaagalwa tetuli mu kiseera kya ndagaano nkadde, tuli mu kuyiga ku kiseera eky'endagaano empya. N'olwekyo kati wano tuyiga ku ky'oyinza oyita Babulooni ow'omulembe gwaffe. Babulooni ow'omulembe gwaffe yeeyo William Miller gye yagendanga n'abuulira, yeeyo ewayitibwa Babulooni ow'omulembe guno oba Apostate Christianity, obukristaayo obwagwa eyo gye baagendanga ne babuulira mu Bukatuliki, mu Protestanti, abo abaali batali ku mulamwa abaabuulirwanga bajje beegatte ku Miller mu kulinda Mukama waffe. Kye baali balina okukola, baali balina okuvaayo yonna mu nzikiriza ze baalimu beegatte ku William Miller. Bwe beegatta ku William Miller bafuuke omugendo gumu, baveeyo mu nzikiriza yonna gye baali babulidde. Abamu baavaayo naye abalala bangi baalemerayo, era abaalemerayo tugenda kulaba kiki Mukama kye yagamba ekyaddako oluvannyuma lw'okubeera nti baalemerayo. Naye ensi ey'obukiikakkono ekyo Mukama kyategeeza nti baabuulira mu Bukatuliki, baabuulira mu Protestanti, eyo gye baagenda ne bababuulira nga bayitayo abantu basobole okubeera nga babeegattako. Baali babayita okuva mu nsi ey'obukiikakkono, baali babayita okubaggya mu Babulooni. Batweyongereyo. Omwoyo w'obunabbi atuwaako okunnyonnyola mu Great Controversy page 55, olupapula olwa 55, paragraph esooka agamba nti okuteekebwawo kw'ekkanisa eya Ruumi mu buyinza kwalaga entandikwa ey'ekiseera eky'ekizikiza. Obuyinza bwayo bwe bwagenda nga bweyongera, ekizikiza kyeyongera okunnyikira. Okukkiriza kwakyusibwa ne kuggyibwa ku Kristo, omusingi ogw'amazima ne kuzzibwa ku Paapa wa Ruumi. Mu kifo ky'okwesiga Omwana wa Katonda olw'okusonyiyibwa ebibi era n'olw'obulokozi obw'emirembe n'emirembe, abantu baatandika okutunula ku Paapa era n'eri bakabona n'abakulembeze b'eddiini abaateekebwangako obuyinza. Baayigirizibwa nti Paapa ye yali omutabaganyi waabwe ow'oku nsi era nti tewaliwo yali ayinza kutuukirira Katonda okuggyako ng'ayise mu ye. Era ne beeyongerayo ne bagamba nti yayimirirangawo mu kifo kya Katonda gye bali era n'olwekyo nti baali balina okumuwulira mu buli kalonda. Okwawukana ku ebyo bye yali abasabye kyali kimala bumazi okutuusibwako ekibonerezo ekyasinze okuba ekikambwe ku mibiri gy'abo n'emyoyo gy'abo abasobezza mu nsonga eyo.
Bino by'embeera eyaliwo omwagalwa. Tulaba nti kyekiseera ekyaliwo ekyo abantu ne bayigirizibwa ne balagibwa embeera ey'okujja okukkiriza ku Kristo bakuteeke mu muntu. Ne bateekawo embeera ey'omusigire ku nsi nti okusaba kaakano ng'olina kuyita mu ye nti ye mutabaganya ye yakutuusa eri Katonda, era obujeemu eri ekintu ekyo kyavangamu ekibonerezo n'okuttibwa. Naye Mukama bw'ateekawo mmira, okubuulira kwe yabuulira abantu baali balina okuva mu bintu ebyo byonna ebyali biteekeddwawo bamwegatteko. Eyo gye baali, obulimba bwe baalimu bwe buyitibwa Babulooni ow'omulembe gwaffe oba modern Babylon. Ku peegi 356 paagraafu esooka nga twagala omaliriza ekitundu kino agamba nti omutume Pawulo yalabula ekkanisa obutalinda kujja kwa Kristo mu nnaku ze. Olunaku olwo yagamba nti terujja kutuuka okujjako nga wabaddewo okukka wansi okusookera ddala oba okugwa, falling away. Ekyo twakyogerako gye twatandikira nga twogera kiwonvu. Era omuntu oyo ow'ekibi n'abikkulwa. Ebyo tubisomako mu Basessaloniika ekyokubiri essula y'okuyonyo olwokusatu. Agamba okutuusa nga wabaddewo okudda emabega okw'amaanyi era n'ekiseera ekiwanvu eky'obufuzi obw'omuntu oyo ow'ekibi, olwo ne bwe tusobola okutunuulira okudda kwa Kristo, okudda kwa Mukama waffe. Omuntu oyo ow'ekibi era ayogerwako ng'ekyama ky'obubi, omwana ow'okubula era omubi, akiikiridde obwa paapa. Era nga bwe byalangibwa mu bunnabbi, oyo yali alina obwa paapa bwali bulina okubeerawo bunyweze obusukkulumu bwabwo obw'obuyinza okumala emyaka 260. Ekiseera kino atugamba nti ekiseera kino kyakomezebwa mu mwaka gwa 1798 nga bwe twayize muganda ne mwannyinaze mabega. Okujja kwa Kristo kwali tekusobola kubeerawo ng'ekiseera ekyo tekinnaba kutuuka. Pawulo awaayo okulabula kwe eri ng'alabula omulembe gwonna ogw'obukristaayo okutuukira ddala mu mwaka ogwa 1798. Ekitundu kino eky'ekiseera obubaka bw'okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri gye bulina okubeera nga bubuulirwa. N'olwekyo ffe abali mu maaso g'omwaka ogwo 1798 ffe tulina okubuulirwa okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Ffe tulina okubeera nga tubuulirwa ebigambo ebyo ebikwata kudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri. N'olwekyo waali walina okusooka okubeerawo Babulooni eyaliwo era n'obufuzi bw'abantu ba Katonda okusibibwa mu buddu obw'ebyomwoyo nga bwe twalabye, era ne tulaba mu ngeri ki obwakabona bwa Kristo bwavoolebwa ne wabaawo okulinnyirira amazima agakwata ku bwakabona bwe n'okussaawo enjigiriza nnyingi ez'obulimba n'endala ezitayogeddwako. Ekyo ekyaliwo kyali kiteekwa okusooka okukoma oluvannyuma okudda kwa Kristo kulyoke kubuulirwe. N'olwekyo abantu ba Katonda baagenda nga babuulira mu kiseera ekyo boogerwako nti baabuuliranga mu nsi ey'obukiikakkono, baabuuliranga mu Babulooni. N'olwekyo Babulooni bwe bukristaayo obwo obwadda emabega. Obukristaayo obwagwa abaagaana okuvaayo ne beegatta ku William Miller n'omugendo gwe n'okweyongera mu maaso okutuuka Seventh Adventist bwe yasitulibwawo. Abo abaasigala eyo be boogerwako nga Babulooni ow'omulembe gwaffe. N'olwekyo embalaasi enzirugavu ezo twazirabye mu lunyiriri olwo olw'omukaaga. N'olwekyo olw'okuba nti baabuulira nga bagenda babuulira mu nsi ey'obukiikakkono oba mu Babulooni nga bwe twogedde, era bwe kityo ne William Miller n'omugendo gwe b'embalaasi enjeru, olw'okuba Bayibuli egamba nti zaavaayo emabega waazo, nazo kitegeeza zaabuulira mu nsi ey'obukiikakkono oba mu Babulooni mu Bukatoliki ne mu Baprotestanti. Babulooni ddala kye ki? Babulooni wa leero gwe tukontovasa peegi 382 paagraafu eyokusatu. Mukama agamba nti obubaka obwakubikirwa 14 obulangirira okugwa kwa Babulooni buteekeddwa okukwata. Wantuwulirizeewo nnyo muganda ne mwannyinaze agamba nti obubaka obwakubikirwa 14 obulangirira okugwa kwa Babulooni buteekeddwa okukwata ku bibinja by'eddiini olumu ebyaliko ebirongoofu ne byonoonebwa.
okuva bwe kiri nti obubaka buno bugoberera okulabula okw'omusango bulina okuweebwa mu nnaku ez'oluvannyuma, n'olwekyo tebusobola kubeera nga bukwata ku kkanisa ya Ruumi yokka, kubanga ekkanisa eyo ebadde mu mbeera ey'okugwa okumala ebyasa bingi, ate era n'okweyongerayo. Mu ssuula y'e18 eyakubikkulirwa abantu ba Katonda bayitibwa okukifulumamu Babulooni. Okusinziira ku kyawandiikibwa kino, bangi ku bantu ba Katonda bateekeddwa okubeera nga bakyali mu Babulooni. Era mu bibinja ki eby'eddiini ebirimu abagoberezi ba Kristo abangi, ekitundu ekinene mwe balina okusangibwa awatali kubuusabuusa, basangibwa mu bibinja eby'enjawulo eby'amakanisa ageeyatulako okubeera n'okukkiriza okwa Protestanti, okukkiriza okw'abawakanyi. N'olwekyo ekkanisa eya Ruumi si eyo keyitibwa Babulooni omwagalwa okusinziira ku bigambo bino, wabula eyo awali abantu ba Katonda abangi ennyo abakristaayo abagoberera Kristo, abali mu kukkiriza okw'Obuprotestanti, abali mu kukkiriza okuwakanya Ruumi, abali mu kukkiriza okuwakanya Obukatuliki. Eyo Mukama gy'ayita modani Babilooni yayitibwa Babulooni, owaleero era ye wayitibwa abantu ba Katonda okwegatta ku kkanisa ye. Enjigiriza za Babulooni ze ziriwa? Kino kigenda kutuyambako nga tumaliriza okwongera okutegeera obulungi Babulooni y'ani. Mu Testament Ministers page y'e61 paragulaafu ey'okubiri, Mukama agamba tetulina kulowooza nti abantu ba Katonda abalonde abagezaako okutambulira mu musana nti nabo Babulooni. Amakanisa enzikiriza ezaagwa ze ziyitibwa Babulooni. Babulooni abadde nga aliikiriza enjigiriza ez'obutwa, omwenge ogw'ensobi. Omwenge guno ogw'ensobi gulimu enjigiriza ez'obulimba, gamba okuyigiriza obutafa bw'omwoyo, okuyigiriza okubonaabona okw'emirembe n'emirembe okw'ababi, okwegaana okubeerawo kwa Kristo bwe yali nga tannaba kuzaalibwa Besirekemu, ate n'okulwanirira n'okugulumiza olunaku olw'olubereberye mu wiiki, okulusukkulumya olunaku olutukuvu era olwatukuzibwa. N'olwekyo muganda ne mwannyinaze, wano tulabye enjigiriza ezikola Babulooni, ng'esooka okuyigiriza nti omwoyo tegufa, gubeerawo ebbanga lyonna. Ekyokubiri, okuyigiriza nti ababi bagenda kuyigganyizibwa, bagenda kubonyaabonyezebwa emirembe n'emirembe nga babonyaabonyezebwa, kwegamba nga tekikoma. Ekyo nayo njigiriza ey'okubiri. Ekyokusatu, okwegaana oba okugaana oba okuwakanya okubeerawo kwa Kristo bwe yali nga tannaba kuzaalibwa Besirekemu, kwegamba okubeerawo okuyigiriza nti Kristo yali taliiwo bwe yali tannazaalibwa Besirekemu, nti yali taliiwo. N'ekisembayo okubeera nti wabeerawo okugulumiza era n'okuwanika olunaku olusooka mu nnaku za wiiki, ne lusukkulumizibwa olunaku lwa Mukama olutukuvu era olwalongoosebwa lutumanyi obulungi olwa Ssabbiiti. Enjigiriza zino nnya, muganda wange ne mwannyinaze, ze njigiriza eziraga Babulooni y'ani. Oyo yenna ayigiriza ebintu ebifaana bwe bityo, oba oyigiriza ekimu ku ebyo, ayigiriza obutafa bw'omwoyo, oyigiriza oba oli mu njigiriza eyigiriza nti omwoyo tegufa, oli mu njigiriza eyigiriza okubonaabona kw'ababi nti bagenda kuyigganyizibwa ebbanga lyonna, oba owakanya nti Kristo yali taliiwo bwe yali tannazaalibwa Besirekemu, oba olunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu gwe lw'okuumanga Ssabbiiti n'olusikiza Ssabbiiti. Ewo bw'oba ng'ogabanako ekimu ku ebyo oba byonna, oli mu kiyitibwa Babulooni ow'omulembe guno. Muganda ye ne mwannyinaze twetegereze wano, gwe alaba vidiyo eno naddala mu Seventh Day Adventist, ku bino byonna tekuliiko kkanisa kyeyigiriza oba kyekkiririzaamu. N'olwekyo ekkanisa ya Seventh Day Adventist si Babulooni, era ayigiriza ekyo buba bulimba. Mukama yeebazibwe. Ebigambo bino ebisangibwa mu nnyiriri olw'omunaana bitegeeza ki? Ebigamba nti ezo zigenda mu nsi y'obukiikakkono banzikakkanyizza omwoyo. Katuddemu tubisomeko mu Zekkaliya essuula eno ey'omukaaga, tugenda kusoma olunyiriri olw'omunaana. Olunyiriri luno olw'omunaana lugamba, essuula 6 olunyiriri
lwa 8 mu Zekkaliya lugamba bwe luti, awo n'ankowoola n'aŋŋamba nti laba ezo ezigenda mu nsi ey'obukiika obwa kkono banzikakkanyirizza omwoyo mu nsi ey'obukiika obwa kkono. Banzikakkanyirizza omwoyo mu nsi ey'obukiika obwa kkono, naye ng'agamba ezo ezigenda mu nsi ey'obukiika obwa kkono. Naye kino ekigambo kitegeeza ki? Omwoyo w'obunnabbi agenda kutuyambako Muganda ne mwannyinaze okutegeera amakulu gaakyo. Mu Other Writings page 204 wagamba bwe wati, okuva mu kiseera eky'amakanisa g'ennaku za Mira, Babulooni n'akiteeka mu bulaketi, Babulooni bwe gaagaana obubaka bwa malayika asooka, olwo nno Babulooni yagwa. Muganda ne mwannyinaze twetegereze ne wano, okuva mu makanisa g'ennaku za Mira n'ateeka mu bulaketi nti Babulooni, amakanisa agaaliwo mu kiseera ekyo ge gayitibwa Babulooni ow'omulembe gwaffe, so si makanisa agaaliwo oluvannyuma lwa Mira. So si kanisa eyaliwo ya Seventh Day Adventist eyajja oluvannyuma lwa Mira, wabula amakanisa agaaliwo awo ng'obunabbi obutulaze Mira gye yabuulira ne bali abaamusooka gye baabuulira, eyo yayitibwa ensi ey'obukiikakkono obwa Babulooni ow'omulembe gw'endagaano empya. Naye katuddeyo ku mulamwa gwaffe, banzikakkanyirizza omwoyo mu nsi ey'obukiikakkono kitegeeza ki? Agamba nti okuva mu nnaku za Mira, okuva amakanisa mu nnaku za Mira bwe gaagaana obubaka bwa malayika asooka, olwo Babulooni yagwa era omwoyo omutukuvu n'abaggyibwako. Tuwulidde? Babulooni yagwa era omwoyo omutukuvu n'abaggyibwako. Amakanisa agaaliwo mu biseera bya Mira kasa gaagaana obubaka bwe yababuulira obwa malayika asooka, olwo Babulooni yagwa era omwoyo omutukuvu n'abaggyibwako. Era atugamba nti bw'atyo omwoyo omutukuvu bwe yakkakkanyizibwa, ng'obunnabbi bwe tuli mu kuyiga bwe bugamba obwa Zekkaliya. N'olwekyo bino bikwataganya ddala bulungi, gano tegasobola kuba magezi ga muntu, wabula Mukama y'ayogera gye tuli. Omusana ogw'ekitiibwa olwo nno gwatuula ku bibinja bino okumulisa abo bonna abaali ab'okugwaniriza. Abamu ku abo abaali mu kizikiza baayaniriza omusana era ne bajaganya, abalala baagaana omusana okuva mu ggulu nga bagamba nti gwali gutumiddwa okubeera nga gubawabya. Omusana bwe gutyo gwavaawo ne gubaggyibwako era bwe batyo ne balekebwa mu kizikiza. Abo abaali baafuna omusana okuva eri Yesu baagusanyukira era ne bagusembeza mu ssanyu, era omusana ogw'omuwendo era ne bajaguza, baasanyuka nnyo nnyini era ne bagusembeza olw'okweyongera kw'omusana ogw'omuwendo ogwali gubaakaayakanirako. Amaaso gaabwe gaayakayakana essanyu ettukuvu, so nga amaaso gaabwe gaateekebwa waggulu eri Yesu n'okufaayo okw'amaanyi oba n'okuyaayaana okw'amaanyi, era amaloboozi gaabwe ne gawulirwa nga gakwatagana n'amaloboozi aga malayika. N'olwekyo kye tubadde twagala wano okuyigawo abaagalwa kwe kutegeera nti kitegeeza ki nti ezigenze mu nsi y'obukiikakkono banzikakkanyirizza omwoyo. Ezo ezaagendayo bwe zaabuulira abaweereza ba Mukama bwe baabuulira amakanisa ago ne gagaana amazima okubeera nga gakkiriza, abo abaagaana okukkiriza baasigala mu kizikiza, era bwe baasigala mu kizikiza omwoyo yabaggyibwako ne basigala mu bulimba. N'olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, ekiyitibwa Babulooni ge makanisa ago ag'Obuprotestanti nga kuliko n'eya Ruumi agaagaana okukkiriza enjiri William Miller gye yabuulira, naye ne basigalayo. N'olwekyo kye kitegeeza okukkakkanya omwoyo. Togenda ng'olowooza nti buli kkanisa eri ku nsi erimu omwoyo. Waliwo awali omwoyo wa Katonda ne waatali. Muganda ne mwannyinaze, bwe tutyo tulabise nga tufundikidde ekitundu kyaffe kino ekyokubiri. Mukama waffe yeebazibwe. Tuyize embalaasi enzirugavu n'eggaali yaazo, tuyize embalaasi enjeru. Mukama nga bw'ali omulamu, tugenda kuyiga okuva mu mwaka gwa 1834 okweyongera mu maaso gwe twalabye nti lwe luvannyuma lw'emyaka 1335, ekiseera eky'omukisa kye tuyingiddemu. Tugenda kuyiga ku ggaali eno eriko eppeeya z'embalaasi ebbiri okwawukana ku mbalaasi zino. Awo tujja okutandikira mu kitundu kyaffe ekinaddako. Nkusaba
nga tumaliriza tuweerabira okusubscribinga osobole okutegeera buli kyakuyiga ekinaaba nga kizze ate n'okuyita bannaffe abalala batwegatteko mu kuyiga amazima gano. Saasanya linki y'omukutu guno nga bw'osobola girayikinge tusobole okutegeera obubaka buno busaasaane wonna, kubanga Mukama leero atuyise okubeera nga twegatta ku mugendo gwe ogumaliriza omulimu nga bwe tugenda okulaba era nga bwe tuzze nga tulaba mu by'okuyiga. Kansuubire muganda ne mwannyinaze nti oyambiddwa olw'ebigambo bino ebiyigiddwa. Nsaba Mukama akuwa omukisa olw'ebiseera byo. Katuweeyo okusaba nga tumaliriza. Omwagalwa Katonda waffe tukwebaza otumulisizza amazima gano ag'ebyafaayo ate nga gatusongera wa wetuteekeddwa okutambulira. Wa omukisa omuddu ono omuzaana waawaddeyo obudde bwe okuwuliriza ekyokuyiga kino ate tweyongere oleete abantu bangi eri omukutu guno basobole okutegeera obubaka buno. Tukwegayiridde Katonda waffe kuyita mu kulungamizibwa Omwoyo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Muganda we Mukama akuume tusinkane nate mu kitundu ekiddako.